Mwebale kutwegattako wano ku Lubalusewa TV ensinkano y'ebirooto n'amazima. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi nnyo nga tugenda kuba twogera ku kitundu kye bayita Matugga. Matugga eno esangibwa mu Wakiso district mu ggombolola y'Egombe. Matugga eno tugenda kuba tugyogerako n'omukukunavu n'omumanyi n'ekasangwawo abasinga bamuyita manager Yuda naye nga ye Ssenfuma Jude agenda kuba atuyitiramu Matugga gye yava na biki ebizze bibaawo Matugga okutuuka ku kkula lyeriko. Mulimu obutundu obumu bwagenda okuba nga atunokoleramu. Waliwo akatundu akamu mu Matugga bakayita Geyeena. Agenda kuba atutangaaza kyava kuki okukiyita Geyeena. Weewaawo ng'abantu abasinga bamanyi nti bw'oyogera ku Geyeena tugeze ey'oku nsi oba oyogera ku kkomera. Ate nga bw'oyogera ku Geyeena waliwo eri eya Mukama waffe Katonda eri waggulu ey'omuliro ogutazikira. Kati manager Yuda agenda kuba atuttotolera Geyeena esangibwa mu Matugga kyava kuki eyitibwa ekyo. Mugyekuumireko. Tuli ku YouTube channel, subscribinga, Facebook page yaffe Lubalusewa TV. Tuli ne mukulu Yuda oba manager Yuda abasinga bwe bamuyita mu kitundu kye Matugga ne mu Wakiso okutwaliza wamu. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Nange nsanyusa obbasanga basewo. Abantu bateza amatu oba nnyonnyole. Soka weyanjule omale otunnyonnyole Matugga evaawa. Nze Jude Ssenfuma. Ndi mwana wa Matugga era mwekulidde. Ebbanga lyange lyonna mpangalidde Matugga. Ombuuzizza nti waliwo ekitundu ekiyitibwa Geyeena kyajja kitya? Ekitundu ekyo si nti kyajja kitya. Ekitundu ekyo waliwo akatale ak'Amatugga. Kekali Matugga wokka akatale akazimbe bulungi nga kali mu kikaawo. Akatale ako Kibuyaga najja yali w'amaanyi n'akatwala. Bw'akatwala akatale ako tekaasobola kuddawo biseera ebyo era amabaati agaaliwo n'ebintu ebiriwo ne bikuŋŋaanyizibwa ne bitwalibwa ne biterekebwa eyali omwami Yuda ebiseera ebyo. Ekifo ne tukireka awo. Ekifo ekyo ne bajja ne bakolawo washing bay kubanga ekifo ekyo kyali kya Kabaka nga katale ka Kabaka yakawa abantu era ne bajja ne bateekawo washing bay. Kati bagenda okulaba washing bay tegasa abantu. Mwami Yuda n'agamba nti akatale luli kaali mu kikko nnyo wansi naye kati kateekewo ettaka. Kati baali bazze okukola oluguudo luno olw'Amatugga okuliyiwa kolansi Bombo Road. Kwaliko kampuni baali bagiyita Seitiko ye yali ezze okukola. Kati ne tugiwa ebintu bibiri kubanga olusozi lwaffe Matugga kwe baali bagenda okujja amayinja agagenda okuyiwa oluguudo okuva Obulenzi paka Kawanda. Ye contract gye baali bakwataganya Seitiko. Kakati ne baleeta amakanda gaabwe era baali bagateeka mu kito waliwo olabaawo we balaga awo ku musenyu ye yali kampu yaabwe awo ku musenyu bakula bamba naye ennyumba mwe mbaasulanga Abakyayina bwetandika okukuba amayinja nga bafuuwa firimbi nga ku saa 9 buli muntu alina okudduka agenda erwadda sayidi eri bali ne babalula baluti. Kati ng'ebiseera ebyo twali tetulina poliisi yabyemu ng'eri Kawempe. Ffe ng'ate Matugga tulina litaaki okuva e Kawanda paka Matugga nga tewali poliisi. Tewali poliisi. Nga poliisi eri Kawempe. Eri Kawempe ye yali etutwala. Era nga Matugga tulina litaaki
litache yali awo bamuze omugenzi mu Siddiku abasinga we mulaba wali akasisira obuyumbe manju we wali litache gye twayina era aba abasirikale be bayamba ku basajja bali kati police nga yereeta baluti eyo egenda okuba ng'egiye uba bufulaga ekube nga tumanya abantu bonna beetegeka abali ekyemisana nga balya so nga babalula ejjinja lyawa lya Matugga kati mu kubalula ejjinja lya Matugga olunaku lwali lumu ejjinja eryali eryokubiri lyali ddene nnyo lyakosa ennyumba ne muvaamu emisota emimyufu mu jjinja emisota gyali mimyufu nga girina emitwe ebiri era omukyalo omu waliwo omukyalo omu eyali erosi baali bamuyita mukyala Ndagire kati ne bayimirizaamu olusozi ne baga ti wateeka okubeera nga waliwo ekikyamu ekiri ku lusozi era abakyayina ne baga kati tukole tutya abantu ne babagamba naye ngeri nti waliwo akatale ka Kabaka kagwa emisota egyo mubeereko kyemukola kakati bwe basalawo ne baddamu ne bakuba amayinja kati ne bakuba amayinja ne batugana otuyirawo kakolansi naye ne batunyigira bulungi nnyo ku katale leveeyo ne batunyigirawo bulungi akati waasigalayo akatundu wansi kakati abantu ne batandika okuleeta kasasiro nga bamuleeta nga basuula awo ekiro ng'oli aleeta kyaleese ng'asuula awo aleeta kyaleese ng'asuula awo kati kasasiro n'abeera ki mungi kati mu Matugga mwalimu omusajja omukimi w'amazzi baali babiri mwalimu omwami bamuyita Lugayaavu n'omusajja omulala baali bamuyita Kyamuleeguzi olwo amazzi nga bagakima ku bbowa amazzi twalina enzizi 3 mu Matugga twalina oluzi lwe bayita Mitala lwe luno waggulu ne Godown ekizimbe ekyo ekiriraanye akatale nabo baalina oluzi olwabwe oluzi olwo lwali luva mu jjinja ng'amazzi gava mu jjinja kati ng'ate tulina n'oluzi olwokusatu lwe baayitanga Kimbowa Kimbowa lwe luzi olwokusatu so kati bwe wasanga ng'eno layini ng'ate ovaawo n'ogenda ku layini endala zenzizi 3 ze twalina mu Matugga kati ng'ebiseera ebyo nga bwe bamala okukuba ejjinja ng'abantu ate balina bafuuwa firimbi y'okufuna sukaali ne sabbuuni ne sukaali kati ebiseera ebyo ng'abantu bwe bava wali okufuna kubanga twamufuniranga ku Salompase ewa mwami Kazira eri wano we balaba ku mizigo 7 ku mizigo 7 abantu we basimbanga sabbuuni okufuna ekitole kya sabbuuni nga kikola wiiki ndina kumanija Yuda ku Salompase awo sabbuuni bafunanga wabwerere ya gavumenti we yamuleetanga kubanga wali tolina gya gavumenti kisa myaka nga baleeta sabbuuni ne baleeta akakumbi bwabanga bw'Abakyayina bwe buti bumyufu ng'osimba ne blanketi ng'ate olina okulaga nti blanketi yange eweddewo ezzeemu ebituli n'oleeta enkadde eyo n'ogenda n'osimba olwo nga sabbuuni waggwawo nga tebannatuusa kuleeta okolo kati ng'ogenda ku muyiki waliwo omuyiki guli gwabeeranga mu kito wa Mwami Buleera mu kito kati empiki ezo nga bajjamu empiki zino ez'ensoomo ezo kati ng'ebintu ebyo ebisigalamu bye bakuba amazzi ne basobola okukola ki babissa mu mazzi ne bakuba ebyovu ne booza engoye ebikolanga sabbuuni kati ng'olina okukwatiriramu ekitole ekyo ekya sabbuuni kiremu okukola ki okuggwaawo kakati abantu bwe baavanga eno okukima ebyo ebintu nga bakkirira wansi bannange akasasiro ng'ataamye tumutwale wa buli omu nga talina gyamutwala kati mwami Kyamuleeguzi ne bamuwa omulimu akume mu kasasiro oyo aggweewo n'aleeta ekisiki n'akikumamu kati bwe yakiteekamu kasasiro ne yeeyongera abantu nga buli ssaawa bateeka ku nkoomi eyo naye nga tezikira emisana n'ekiro eyakaapaka abantu ne bagamba ni bannaawo awataggwa muliro kati abavubuka b'oku Matugga
bwe bazzanga emisango kubanga babagobye ewaabwe kuba kati abavubuka balyanga wa mwami Seefu abavubuka bw'obawuzizza emisango waludde ku luzzi maama wayagala okukuba ne batakuwa mmere ng'ogenda ewa mwami Seefu bafumbanga obutamu bunene nga bakuwa ekyokulya nga tebagobanga ng'agabula abatuuze so bwe wayagalanga wonna ng'ogenda n'olya ne bajja ku muliro ogwo nga bagenda basima muwogo oba nga bafuna ffene eyo biki naye nga ositula kifene n'okireeta awo ku nkuumi banno ne bakuŋŋaana awo ne mulya kati abantu ne batandika okugamba abaana bonoonekedde ku muliro wali kati abaana baweze bangi Matugga era abaana bangi nnyo bakulidde ku nkuumi eyo nga ghetto babadde nga ghetto bwe batyo so okuva ku olwo abaana ne batandika obanga abaana babeera mukka baana bali mu Geyeena ekigambo ne kitandika Geyeena abaana abakola abazza emisango genda ali mu mukka guli ogwa Geyeena bw'ojja omusangwa yagaanye okukima amazzi abaana nga basulawo ekiro ku lw'omuliro ogwo nga babeerako okwo ku muliro kubanga Matugga bwe bwazibanga nga tuyina details ne batuwa abapoliisi baali 6 ne bajja bakuume Matugga kati abo abapoliisi 6 ne babeera kati jjukira Matugga yalina ttiimu y'omupiira kati ng'ate abasajja abo banywa amalwa bakazi baabwe bakola amalwa baanika mu kisaawe kati nga bwe bajja obbaga mugyeewo ebintu byammwe mu kisaawe tuzannye omupiira kati bano nga babisamba babiyo kati abasiikale lwali lumu ne zivaako bakwata amasasi ne batandika okuba amasasi lwaki musambye amalo g'abakyala baffe biki ffe tugenda kuddayo kati ne tugaa tukoze tutya kati twali tuli awo olunaku lumu twalina ettaka awo waggulu nga baliyita piida bayitawo ku piida awo kati we mulaba poliisi waliwo obuyuukiyuuki naye nga musulamu omusajja nga yasimbamu akayumba kati ne baali bamuyita katula kati kwolwo yanywa nnyo omwenge ensanafu ne zimulya eddiba lyonna era katula bamuziika ensanafu bwe kumpi ne poliisi kati omwami omu mwami baali bamuyita Eriya nga balina essaamu ne bajja ne bagamba nti nedda bannange mu kifo kya poliisi okugenda nga osi eyasooka nga bamuyita Emuloomi baali bamuyita Emuloomi osi oyo batuwadde poliisi n'agamba neffe tugenda kuddayo olw'embeera eki embi kati ne baga osi tayinza sula wano nga bakubawo empiira kati ne tuvaawo ne tubafunirako luumu emu ne tubapangisiza eyo nga kulokovyawo osi ne CID nga bo basula eyo bano abasirikale abalala nga bo basigadde mu buyumba kati ne batuuza olukiiko omwali Katalemwa Lwadda B Lwadda E Kito tuzimbe buli LC ezimbe y'ennyumba kambuze manager Yuda mu biseera ebyo olwedde baali bamaze okusalamu ebyalo baali tebannasala mu byalo kubanga twalina Mabanda twalina Matugga ne Katalemwa kati ne basalawo nti buli LC ezo zizimbe ki ennyumba z'abapoliisi era Katalemwa yali stable nnyo kubanga bo babeeranga eyo mu birombe ng'era bagamba ab'e Katalemwa ffe twavaako bo kubanga essente bwe zaavanga ku ggombolola nga bo olubaleetera nti oba zikola oluguudo nga bakuba eŋŋoma yaabwe wakati nga bagula omwenge nga bo banywi ba mwenge Katalemwa era nga bo 25 yaabwe bwekomawo nga bo bakuba eŋŋoma nga bagiteeka wakati era kyeyamani yaliko baali bamuyita mwami Saamu eyo Katalemwa kati nga bateeka wakati nga banywa mwenge era nga bo era babakwatanga eyo mu birombe wali we mulabaawo wonna baalinga bakubi ba bulooka ekatale olwo okunywa 25 yaabwe ng'ekomyewo baayitanga kyalo kiramba kubanga bo baabeeranga awo nga ko katundu bo beeyita balundi nga beemanyi kati nga bo bajja ne banywa mwenge
kati ne babaga kati oba sente zammwe temuswaziwaayo babazimbire kati mujje mwezimbire era be bazimba ekiyumba ekiri ku poliisi era ne kikuba abasirikale era ennyumba y'akatalemu yo yaneguka nekola ki negwa nekuba abasirikale era bazimbisa bimuli ebitaka tebyajja nga batamidde kuba babayoola ngero sine babaleeta wali obwedda nyina kyesinategeera ennyumba mwazimbanga za ttaka nemuli muzimbira poliisi era okuzimba awo ku poliisi twazimbawo ennyumba za ttaka ennyumba okuteeka mu poliisi omwami oyo era y'omu eyawa gavumenti ennyumba abantu bakyuse sente ze baayina okukyusa sente okuva ku sente z'obote abantu balyoke bafune ate sente zino eza President Museveni ezo ze sente zizituulirako akakadde akamu sente abantu bajjanga ne kutiya kati ng'ozitwala mu nnyumba eyo ewa mukyakatende ewakatende awo wemulaba awo ku stage ya tipa ku stage ya tipa ekyo ekizimbe ekiriraanye mwami Kirize kati mwe bakyusizanga sente kati ng'oleeta ekkutiyayo ya sente ne bakuwa akaveera katono n'oddayo n'obusente kati ebiseera ebyo kati ba osi ne babaga poliisi ne bagigamba ejjewo abaana abageyeena ejjewo omuliro basobole okuteekawo akatale babeereko bye bakola bakole program kati ne bajjawo abaana ne baleeta owa washing bay owa washing bay we yajja era abaana ne bakomawo ne basalako ekitundu ekyabwe era ne bakuma omuliro era nekisigalawo Geyeena kati ebyo ebiseera netutegeka omupiira mu Matugga omupiira ogwo gwali gw'amaanyi nnyo olwo omupiira ogwo ani agutegeka nze nagutegeka gwe manager Yuda nze manager Yuda nze nagutegeka olwo nategeka omupiira ogwo nga mulimu ababooda ebiseera ebyo waliwo booda bugaali booda zaali za bugaali mwalimu bakaweesa bano basula abo bonna basula baali mu bugaali ba amoni abamu baafa baneriko bonna abo bonna baali bavuga bugaali kati nga waliwo abakinjaaji ab'ennyama baalufula mwalimu abakimi b'amazzi abakimi b'amazzi kati ne bakola ne tutegeka omupiira ogwo kati nga tulinamu ne ttiimu kazikiti wano guno omuzikiti ogwo omupya naye waaliwo akazikiti nga tulinawo ne ttiimu bagiyita kijambiya yalingamu bawire bakatumba olukijambiya be bakola ki bakijambiya bo beeyitanga bakijambiya ttiimu kijambiya nga batema bobosa bakutema nnyo baalinga batemi nga bo babayita bakijambiya ttiimu so kakati ebiseera ebyo kati nga waliwo kazikiti kati nembategekera embuzi kati wembategekera embuzi kwolwo olunaku kati aba bodaboda n'abageyeena be baatuuka ku final naye ekyasinga okunsanyusa nti kwolwo enkeera tumale obbalaga embuzi tutegeka embuzi eyo kati tugireeta ogiteekawo ku kisaawe ku makya erye ku muddo tugenda okugira baba basamba embuzi nebbibwa ku final kwenyini embuzi yabbibwa naye netusala amagezi waliwo omwami weeyo nase ate n'atuleetera embuzi endala ku lunaku lwenyini n'adduka n'aleeta embuzi netugisasula naye ng'embuzi eyo yatwalibwa Geyeena eyabbibwa nga bagiwangudde abawangudde olwo eri eyabbibwa twakola kunoonyereza yatubula kitundu kiyitibwa mabanda mpulira nti mabanda erina ensonga lwaki bagiyita mabanda kubanga amabanda era gaali amabanda ago era abantu bonna nga ekyasinga n'okugira ennyo nti mabanda nti walingawo baasi bagiyitanga ya sebyala baasi yavanga Semuto ne UTC nga bagamba zigenda kuyimirira ku mabanda UTC ng'eyimirira ku mabanda so kati gwe bw'otayimiriranga ku mabanda
nga gwe toyina atambula ng'oddayo ewamu era nga UTC bw'eva e Kampala ng'ejja yimirira ku mabanda eteekaawo Sebyala aleete ebbaasi endala evaawo egende kati ate n'ekirala nga nti mabande abantu bonna abaafa mu Matugga mu lutalo bonna baabagaba batwale ku mabanda aga amabanda ago era we baakola entandaalo yali nnene nga bw'oba olima n'osanga omufu abaafa mu lutalo abantu bonna nga babakuŋŋaanya obuwanga nga babutwala bagabutwale ku mabanda kati babulitanga ku mabanda era gaabeerangawo manene nnyo nga mangi nga babeera omwo mu lutandaalo nga n'abantu we balindira UTC kati babaziikangawo nedda baamala ne babajjawo kuba waaliwo awo ku mabanda n'essanga era ne babajjawo ne babatwala eggombe kati manager Yuda mu bigambo bibisembayo kusoomoozebwa ki kwofunye mu biseera bya COVID era okuyigiddemu ki kyoba osemba nakyo era n'abantu abatulaba obeeyo n'obugambo obusembayo nabo ekyensinga okugamba kankugambeko oba mu buvubuka bwange saagala nnyo bavubuka bayingira ebyabufuzi okusomooza kubi nnyo bannabyabufuzi batukozesaako ate bo bwe bamala okutuuka kuba nze bwe nkubuulira gye nvuddewa abantu bendeese mu ntebe up to now tebajjanga nakono kubanga asooka nze nasooka okuleeta Matiya Bwanika aliko nze manager we eyasooka era ekyo ntasobola kyegaana bw'olaba mukyala Geyeena bakitte nze nabeera manager we up to now netanonyangako wadde okugamba nti nze nasooka okubeera n'omusajja Bobi Wine era ekyo bakyogera nze Bobi Wine nga tusula wano Matugga nze nasooka okubeera manager we era abantu ne batandika okupita manager naye ebyobufuzi nze sibibeeramu sibiddamu sibikola sibiriimu era nze lwange nekola naye nga nandikubidde abavubuka bakole okukola kirungi nnyo ate n'ekirala amazima gakufuula obweddembe nga tuwunzika emboozi ya leero kiki kyosinga okwenyumirizaamu oba kiki kyosubwa ekyali mu nkola eri enkadde nga ssaawa yakati tokifuna oba kiki kyofuna kati ng'emabega wali tokifuna kyensinga okugira nti abantu b'e Matugga ebiseera biri bayambagananga nnyo abantu bayambagana kuba twalina amaduuka matono naye ng'abantu bafa kubanga twalina edduuka lya Mwami Paayi nga lyo lyerikola kuki okuziika ng'atunda mbugo atunda looti biki ebintu bwe bityo nga tulina Mwami Kirize nga yaleeta yalina edduuka lya soda n'emifaliso emifaliso twalina Kiza ng'ali atunga amasuuti atunga engoye ennungi nga Christmas buli muntu agendawo yakutungira ogendawo n'akutungira kaki ebintu byalinda wansi nga bya ssente ntono ne kati ebintu by'ennaku zino n'okuzimba nga tokola ki bizibu kati nga tulina mukyala Mawule ye yateetanga sukaali muceere biki nga naye abeera n'ekitabo amaka gano gatutte ebintu nga ne bw'oba tolina ssente ogendayo ne bakuwandika mu kitabo ne bakuwa ebintu kati saakati tebyasobola kuwa era bw'oba tolina ssente enkolagana gye twalina yali nnungi nnyo abantu baali Matugga yeeyagaza kuba Matugga twalinako kiraabu emu eyali baali bagiyita Green Valley kati abamu gye bayita Best Bay naye nga baali bagiyita Green Valley wenasookera okulabira bandi baali bagiyita Waka bandi nga naye ebiseera ebyo nze ndi muto nnyo naye nebba nenyingirayo nga ningizaayo naye ngaera bangoba so abaana ng'abavubuka bonna twalina ekifo nga buli muvubuka alina amalokola omulimu oba osambye omupiira ng'alina okujjaawo nga ku lokovyu akuŋŋaame abulireko amawulire agavudde n'obuli omu nga ye senta y'Amatugga. Mwebale kubeera naffe eyo y'emboozi ya mukulu Yuda oba manager Yuda mukulu Ssenfuma Jude gy'abadde atunnyonnyola gye nvudde era atunnyonnyodde Matugga we gye yava n'ekitundu kye bayita Geyeena
kyava ku kyokuyitibwa ekyo atulambuludde buli kimu kyonna poliisi yajja etya mu Matugga na buli omu yenna gwesize okukwatibwako okutuuka saa kati Matugga wetuuse amakula. Nsigadde amanya nze Ajje Samuel benkoze nabo nkoze ne producer waffe bamuyita Robert Musanje saako n'abadde ku kamera ye Kagere wa Soabe.